Inside Story Uganda, real source of political updates. Wa Saalongo Erias Lukwago n'atubuulira nti bagenza okumaliriza olunaku olwajjo ng'ebintu tebannaba kutuukako we bakkaanya, tebannaba kutuukako we batuuse. Era ndowooza ne interview gye tukedde okumuggyako BBS Terefayina naye ayogedde ku nsonga ezo nti okutuuka ku kyenkomeredde kumanya omuntu waabwe waali kikyali kizibu ddala. Ne poliisi ndowooza olunaku olwajjo yagambye ate tunaba kubeerako kye tumanyi n'embeera bwetyo bweri. Mu studio sirinzeka ndi ne Council George Musisi no munnamateeka mu kibiina ki NUP, ate nga n'omulala gwe tuli naye mu studio wano tuli ne omumyuka wa pulezidenti wa PFF mu Buganda, Honorable Dr. Lulume Michael Bayiga. Mwali mu kizimbe tugenda kubeera tutambula ku nsonga ezo si ndala. Tutandikire eri Council era omubaka wa Kira municipality, Honorable Council Saalongo kweriri tukusabire katukole obunnabbi Saalongo George Musisi wetwanyiza okubeera ntulegaseeko. Nsabye olamuse ku bantu b'omutanda tutandikire awo. Abalabi ba BBS Terefayina tubalamusizaako nnyo, twebaza Mukama Katonda atukumye nga tuli balamu. Bannakira mbalamusaako mugere enjawulo Ssebo Mwami Sserowooza naye nenkwebaza otuwa omwaganya okubeera wano, ate ne mukadde wange mukulu wange mukunja munange Dr. Lulume naye nsanyusa omulabako. Ebigenda mu ggwanga tebiwoomya naye mpulidde ow'abantu omugugu nti oba kwabadde kukwatibwa oba kuwambibwa. Eyamukutti yayogedde nti we've captured, kati gwe juvunula ekigambo captured mu Luganda. Kwabadde kuwambibwa kuba okukwatibwa kumanyikiddwa. Okukwatibwa kulambikiddwa mu ssemateeka, abakukutte bakugamba nti Sserowooza tukuvunaana musango guno, tukutwala ku police station eno, abakunoonya ne bakulabako n'oyogerako n'ab'eŋŋanda zo ne bannamateeka abo, n'omala osobola okweyimbibwa okutebwa kakalu, osobola n'okulaba si bannamateeka abo bokka, si bafamire bokka, n'osobola n'okulaba abasawo bo wadde ng'oli mu kifo ekimanyikiddwa. So ebakukwata nga tebakugambye mu musango ogukuvunaanibwa, nga n'okutuusa olwaleero kubanga ogambi gwe kennyini nti poliisi, era nange namulabye Kituma Lusoke ng'agamba tamanyi. Kakati poliisi bwe batemanyi kitegeeza nti eyo si lawful arrest, si kukwatibwa. Tugende eri omukunju omuti omukyaza ekiro tobola mukyaza ku makya. Wano bakunja balongooseemu. Dokita tukwaniriza yatugamba nti baali baweesi kyobola baali babawayiririza naye Dokita Ssebo tukwaniriza okubeera ntufigaseeko. Ono George teri mukunja mulongooze, mukunja abeera mu Archbishop Kazimba bw'atyo bw'agamba nti mukunja mulongooze. Yamanya nnono, yamanya era Archbishop nali njagala muwabula teyamanya nnono za bukunja. Omukunja abeera mukunja, abeera muntu wa kitiibwa naye nga n'okutiisa atiisa. So akutiirewo era neewuunya abantu okubeera nga bawanika ebitogi nga tova bukunja. Tosobola kubeera wano mu Buganda nga tova bukunja n'ogamba nti weesiimye oba weesiimyemuki. Mbalamusiza nnyo bannayuganda mwenna abatulaba. Njagala okwebaza Ssebo Joseph Sserowooza mukubiza waffe ne Honorable George Musisi okutuwa akadde okujja okwogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga. tutandikidde awo, tutandikire ndowooza mu kibiina pulezidenti wo kuba ndowooza gwa mumyuka nze mumyuka mu Buganda. Nze mumyuka naye nga nva mu Buganda. Ova mu Buganda. Gw'omyuka yatwaliddwa yakwati kansa tugambye yawambiddwa. Yatwaliddwa gamba ekituufu ki? Yawambiddwa kusinziira ku statement yo. Mwinayo amawulire ge mwafunyeeko kuba munnayo buli ssaawa eyita wabeerawo development eziyinza okubeera nga muzifunyeeko. Ekibiina mwina kye mwafunyeeko ku nsonga z'amayitire? Tulina amawulire ge twafunye ekiro ng'omuwambi agamba nti tumulina agenda kusuka ku kibooko. Ekyo nasembyeyo okuwulira nampita ku mukutu
gwa yaitani Muhoozi Kainerugaba CDF ndowooza kubanga emikutu gino bannamateeka bano bateeka okutuwa agamba twerekeremu akantu waliwo ebintu ebifulumira ku mikutu n'olowooza nti oba oli awo mijingirire oba oli awo waliwo omuntu akukolera ku platform yo kubanga ekyo nakyo kibeerawo handola gamba waliwo ebintu byotasuubira omuntu alina level kwali kabeere muutufu kabeere mutamiivu kabeere munywanjaga naye nga tomusuubira kuyita weyandikomye okusinziira ku level kwali. Omuganda agamba nti omutamiivu tabaaga ki tabagambwa kwegamba ne bw'obeera nga oli mutamiivu waliwo by'otasobola kukola. Kakati bino tubyogera n'obwegendereza kituufu kubanga omuntu ayinza okuva eri n'agamba nti naawe lulumu osobola okubeera ne handle owa platform yo digital platform naye ebyafulumidde ku mukutu ogwa Muhoozi Kainerugaba gwanyonyodde nti agenda kusula ku kibooko ku mbooko kati ago ge mawulire getulina kansonga tetunaba kugenda ku kinyusi twakola waliwo naye kwegamba tetusobola kusonga lunwe nti ali wano oba wali temunabategeera nti ali wano. Olunaku lwajjo partner we Honorable Medard Lubega Sseggona awamu ne Honorable Ssemuju babadde ku muyiggo okugenda ku CPS bagenze Nateete bagenze ku CID headquarters okusobola okwayo kwemulugunya kw'omuntu eyawambiddwa naye eyo yonna gye bagenze mu b'obuyinza mpaawo yakkiriza kuwandiika statement eyabaze okwemulugunya baganyo bajja kutwala statement era ekyasaliddwawo ye Erias Lukwago and Company Advocates nga ekyo kyakulembeddwa Sseggona okusobola okuwandiika ebbaluwa egende ku CID headquarters tutandikiraawo batandikiraawo kati omuyiggo weguli ba defense lawyers aba Dr. Kizza Besigye of course babadde bakulemberwa Salongo Erias Lukwago omukwate oba muwambe akati Council Moses Tugume twamulagidde atwale obuvunaanyizibwa abakuŋŋaanye bonna ba defense lawyers nabo babeereko omulimu gwe bakola mu nsanja ezo. Kakati twasanyuse nnyo okubeera nti no Uganda Law Society omukulu ono naye mweyegattira bavuddeyo n'ekiwandiiko ekigumu naffe nga PFF twavuddeyo ne statement engumu era twakoze situation room mwe tukuŋŋaanira okusobola okuwanyisiganya ebirowoozo buli kaseera okufuna amawulire n'okuwa abawagizi baffe ebiragiro ate era n'okucoordinatinga ne bannabyabufuzi n'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo abakulembeze mu ngeri zonna obwakabaka bwa Buganda abakulembeze b'eddiini Interreligious Council ate n'abakulembeze bennyini tugenda kubatuusako amabaluwa leero tugenda kukola mobilization Uganda yonna buli muntu alina obuyinza oba obukulembeze ateeka okumanya ensonga eno tekwata ku muntu omu yekka naye basobola okugimanya nti buli omu kakati alina obuvunaanyizibwa okutegeeza omukulembeze w'eggwanga nannyini mwana eyasuzizza Lukwago ku mbooko nti bwadde ne ligambwako nannyini lyo kyogamba tamanyi bw'abeera nga tamanyi kubanga waliwo bye tuyita nampulira zibi nampulira zibi omuwogganira mukutu n'ateekwasa nti teyategedde oba teyawulidde n'ekyo kaweefube kakati gwe tuliko gwa kukoowoola ggwanga tufuuye ekkondeere kino si kya Lukwago si kya famire ye kino kya Uganda yonna kisobola okutuuka ku muntu yenna era tusuubira nti olunaku olwaleero we lunaazibira
nga NUP etuuzizayo olukuŋŋaana lw'abannamawulire okufuuwa ekkondeere eri abawagizi eri abakulembeze n'eri President Museveni ne Mwami Salim Saleh abo mutabani waabwe bagamba nti basobola okuwuliriramu bokka. Nsuubira nti abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo nabo bajja kuvaayo bakole statement eri abo oli basobola okuwulira bwadde ne ligambwako nnyini lyo ekyo obadde ogamba okuboggolera mu kutu. kale katugendeko eri kanso njagadde tutandikire ku nsonga eno kuba mmwe embeera eno mujje mugiyitamu abantu bangi abali mu nda eyo ndowooza yasinga ebifaananyi byasinga ennyo kubona ku mitimbagano kwetoonesi yonna byali bya Eddie Mutwe ng'ayisibwa mu mbeera eyo oba oliawo eyeeyolese ku bifaananyi okusinziira ku bifaananyi byafulumiziddwa naye amateeka edda nga tukozesa emikutu gino social media nga tetunnaba kuyiga bulungi gikozesa nga woteekayo ekintu ekikyamba gamba basobola okukuba strike. Simanyi embeera ennaku zino ziri zitya era waliwo embeera engeri gy'okwekubira enduulu maybe ogamba nti X avunanyizibwa ku X waliwo embeera bwetyo ey'okukozesa obubi omutimbagano kuba abamu ndabye abamu bagamba nti kuno kukozesa bubi mutimbagano wamu n'ebirala bikopo naye tutandikire ku nooti eyo. Nga sinaba natuuka ku kyamutimbagano Mwami Serowooza njagala kwongerako ku bigambo bya Honorable Dr. Lulume nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu bitwasomanga mu butabo bwawandiikibwa abamu ku bantu abali ku mulembe gwa Amin nga waliwo akatabo ke bayita State of Blood kawandiikibwa Henry Chemba yali minisita wa Amin. Waliwo akatabo akawandiikibwa omusajja Nzamudawukero The Dungeons of Nakasero. Waliwo n'akalala akawandiikiddwa juzi omwami omutooro Professor Rugumayo nti ng'ebimu ku byeyoleka kati byalabikako okuwamba abantu tekutandikidde ku Nobel Elias Lukwago. Waliwo patterns ezibadde zijja nga zijja zikola ki twalaba emyaka nga 7 emabega baali bawamba abantu babodaboda batunda mu katale abamu ku bantu abawambibwa ne babuzibwawo 19 betukyanoonya baali ng'oggyeko maybe yali accountant Kibalama abalala baali bantu abakola emirimu egya era ng'abantu tekibeesiwaza nnyo. Ekimu ku patterns ezimu ezitandise okulabika ezaleka nti Amin yawambanga abantu nga ggwe nange Serowooza ng'awamba Chief Justice n'abula n'awamba Vice Chancellor we Makerere n'abula n'abuzaawo waliwo yali sister wa Kamalabyonna we yali Warden wa Hole Makerere kwegamba nekyesiwaza buli muntu. Kye tulina okumanya nti teri muntu ayinza kubeera safe mu nsi omutali mateeka. Kati eno step eyongedde tunajjukira nti ku musango wa Dr. Kizza Besigye ono munnamateeka wakubiri Aaron Kizza yasavinga ne sentence n'akolako emyezi ng'ena yakwatibwa ku musango wa Dr. Kizza Besigye mujjukira mu court martial. Kaakati lead counsel Honorable Elias Lukwago yawambiddwa buwambibwa Kizza nno ye kangaroo court yamusindika mu nkomyo naye kaakati awambibwa buwambibwa era tukola parallels n'ebyaliwo nze saagala nakubeera nga Dr. Luma agambye tukyanoonya tumanyi waali kuba mulina yakoze eki yayogedde era ye pattern ebaddewo nti emmotoka juzi wano Kamalabyonna yali mu lukiiko n'ayogera ku panda gaali kyebategeezanga kikino kyennyini nti emmotoka ekutwala nga tumanyi gyekulaza ne bagabuuza nti bamutwalidde ki abamu ne bataddamu kulabikako. So nze ndowooza nti buli muntu yenna kubanga abantu abasinga bagenda bagamba mmwe abali mu byobufuzi mwegendereze teweetagana kubeera mu byabufuzi. Olwaleero juzi omukyale yali MP w'NRM ng'ava na Teso wava Vice President yakwatibwa
yakwatibwa n'amala ennaku nga 10 nga teri amanyi gyali nali mu kibiina kyaki ekiri mu buyinza. Eriyo abajaasi bangi nnyo abamu baatutulugunyanga mu myaka 5 emabega. Waliwo oyo gwe bayita Birungi ali mu nkomyo kati ndoza mwaka guweze yali akulira CMI nga yomu kubawamba abantu baffe. Nze era siyinza kuddawo ne ŋŋamba nti n'ekimugwanidde kubanga teriyo gwanga liyinza kukulaakulana nga so ekisooka ng'omuntu kibi nnyo kuba teri muntu asaana kuba humiliated, naye omuntu omukulembeze mu ggwanga Honorable Elias Lukwago si mukulembeze wa PFF yokka, mukulembeze mu ggwanga, mukulembeze mu makaage. Gwe sirowooza nti bw'oba olina ekintu ky'omuvunaana ayinza okwekweka. Naye ekigendererwa kyabano si kyakumukwata nti alina omusango gwakoze nti muyise mu mateeka. Ekigendererwa kyakusindika message eri gwe nange n'ensi yonna nti kaakati era ekiriwo kaakati kyekyoga nti ebyamateeka tebikola ki. Era obumu ku bunyiivu bwa CDF bugamba nti agamba atya nti ampa empapula kumusaavi ekyogedde naga nti sokwegamba ekisinga okunyamiza nti ebimulangwa kukola mulimu gugwo bw'amateeka kubanga sigamba nti yanvumye, sigamba nti yaziza omusango bwe guti, naye okukola omulimu ogwo bw'amateeka. Era njagala okwebaza waliwo munnamateeka w'enaali muganda wange Kalule Mukasa yagambye nti ne General CDF Mwami Lukwago muleke tumulwanyise mu mateeka, mpa obuyinza ngende mu kooti mpakanye byayogera. Tulina okuwulira amaloboozi kubanga nze ne Honorable Lume tunayogera bajjaga ye bandigambye ekyawe, naye tulina okuwulira amaloboozi g'abantu aba NRM kubanga kino balina okukimanya nti omuggo ogukuba mujjawo bw'ogulabako ogusuula wala nti bw'olaba bakwata Elias Lukwago we batyo olwo gwe mubaka wa wegundi. So nze kyengezaako okugamba nti ng'oggyeko ebikolwa bino ebyobumenyi bw'amateeka, nze ekirala ekinene ekisinga kikyo kwe kusirika kw'abantu naddala bali sayidi eri. Oyagala bakole ki? Boogere bakivumirire, abalina boogere bakivumirire abadde naddala ba NRM kubanga ngambye nti ffe tunayogera bajjaga bandigambye ekyabo kuba kino si kya opposition naki. Naye ombuuza ku kyemitimbagano, of course n'omutimbagano gwa X gwina amateeka nti akawunti we bagira open nnyo oyinza okugira, naye nze ndowooza nti ensonga enkulu sina ya kugamba nti naawe yeewaanye nti abiraze kubanga ne bwajjako akawunti nga bikyagenda mu maaso kiyamba kiba na Uganda ne bwaba tabiraga samugumya bali bamulazeeko naye okwatibwake kulungi olwokuba bamulagangako. So nze eri just platform naye ensonga enkulu yeyebikolwa kwolagira ekiri mu yes kubanga eriyo kibalama twali tumulabyeko obaddamulira kanata. So kakati tuyinza kugamba nti betutalabangako olwati tebabaleta ku mitimbagano. So ekikulu kya X ekikulu kyakugamba nti twatuuka tutya wano, tuli wano, tuvaawo tutya. Tusobola okuvaawo dokita? Tusobola okuvaawo tutya? Omanyi abantu bangi nnyo babadde bazinze emikono mu tebinkwatako era n'ebibiina by'obufuzi nga buli omu buli kimu kyafuuka naasi wa mukange. Bwe bakwata ku aba NUP beewozaako bokka. Bwe bakwata Dr. Besigye n'olyokola PFF nga teyeefaayo yokka, buli omu okusiwa mukake. Abakulembeze baffe ab'eddiini ezitugatta n'okusinga n'ebibiina by'obufuzi ojja kusanga nga bonna bazinze emikono tebibakwatako. Obalaba kubeera na Mwami Museveni nga bali mu bufubo banywa caayi naye bazze buugira n'ebintu ebifaananako bwe bityo. N'abagenda ojja kusanga nga bw'obeera ng'ova mu Bwakabaka nga buno ensonga tuyinza okuzikwata mpola mpola bwe tutuukako wano ku BBS Telefina ne twogera twoza nti kiwedde. Eggwanga lino lyatandika okufa abantu buli omu bwe yatandika okusiwa mukake era lyatandika okufa ng'omukulembeze w'eggwanga amaze okwedifininga ng'omugabirizi, ffe abasigadde ne tubeera basabirizi.
lyatandika okufa nga abantu essuubi balirina mu muntu omu okubaako kyabawaayo n'olweyo kyona okutya okumunyiiza mu kiba kigenze mu maaso. Kale no abantu ba Museveni ye bamuterebukamu ne basalawo okumusakamu n'okumusikamu ke bamusikamu ng'abantu naye si lwa common good kwegamba ekigendererwa ekyawamu eky'eggwanga. Naye nabadde ntunuulira omwana eyakwatiddwako ennyo ensonga ey'okukwatibwa kw'abantu abakyunyizibwa, mwana muwala yadde ayogera Luzungu, yagambye bwe mbaga mu emyaka ndoza nga 16-17 yagambye tuyinza okuba tetulina mmundu era tetuziina, naye tulina kye tusobola okukola. Kyogamba nti Muhoozi Kayine Lugaba talina baana, alina abaana, ate abaana abo bateeka okuba nga tebalina mmundu wadde n'ababakuuma kubanga babeera baana nga ffe era basoma. Mwe mutuwe kontakisi zaabwe gye bali, ffe tujja kubacunya, tetugenda bakuba wabula tujja kubasojja tubagambe kitaawo atulugunya abantu, tubamaleko emirembe buli wonna we bali. Eyakyogedde ekyo mwana muto namubirabe ku mutimbagano. Nayongedde okufuna essuubi nti Uganda teyeebase, abantu basobola okusirika naye nga emmanduso ejja kubaako weeva. Nga ndi musajja mukulu atuludde era nga ndi mukulembeze mu kibiina ky'ebyobufuzi kya PFF. Kikyotegeeza emmanduso? Wateeka okubeerako emmanduso trigger. Wateeka okubeerawo emmanduso ne bagamba ekyavaako abantu okwegugunga batuuka we bakoma okugumiikiriza. Nokyo oyinza okwekanga nesobola okubeera emmanduso y'enkyukakyuka y'eggwanga. Waliwo abaddewo emmanduso wano mu Uganda, naliwo nga waliwo obugulumbo wakati wa gavumenti eyawakati ne gavumenti eya Ssaabasajja Kabaka yanga baleese kugezaako okukugira Buganda ne Ssaabasajja Kabaka okulambula amasaza ge. Manduso eyo yali bugerere wano, gasinga yali ekwatiddwa bulungi, wandibadde waliwo enkyukakyuka, bino byandibadde bya history. Ojjukire Manduso eyaliwo mu Sudan yaleeta enkyukakyuka, kwali kwongeza bbeeyi ya migaati. Waliwo emmanduso eyaliwo ndoza Morocco, muntu yeeyokya naye nga waliwo embeera yali eteekeddwawo. Bino temubiyita bya lubalaato. Uganda etudde ku bbomu era abantu si basanyufu. Tosobola kuŋŋamba nti tubeere ku bunkenke olw'omuntu omu era agamba nti kitaawe yekka yasobola okumusamoninga ne kooti tezisobola kumusamoninga, ng'ate kitaawe yennyini yawaayo ne vice president we Gilbert Bukenya agende mu kakiiko ka parliament akaali kamuyise, nga Gilbert Bukenya yali alowooza nti ayinza okugaana. President namugamba genda ofeesinga kakiiko ka parliament obukiiko, naye nga court order ngeze CDF jangu weewozeeko ku nsonga zo n'ogamba nti andeetera empapula sigenda namuganya kutuuka gyendi, ngenda kumukwatira waka ngende mukuba embooko mwambaze pampa muteeke ku mitimbagano ekyenkanidde awo. Gwe nolowooza nti eggwanga okujjako nga tuli basiru ne tutasituka. So njagadde tugende ku twetaaga okusituka. Buli muntu yenna ateekwa okusituka kubanga eno ensonga nkulu. Tosobola kugamba nti no ekisolo kiri wali eri kirya mulirwana nga kirya kiswankula, bwe kimumalawo kidda kwani. Mukulu mu kuyompereza wano obubaka nonterako Naddiini Mukama be yayita anteredde kuba Lwanga bombi. Ekintu kino mwabalengerera ewala abayivu mulaba kiggwerawa? No, society we breaking down era nze maze ebbanga nga kikugamba wano seeru nti senga ensi etuuka nga teri mu nfuga etambula ku mateeka. Ekimu ku bizibu tuyina mu Uganda kyekiri ekyazirinda boolwange, ekyokugamba nti kubanga bwe bakwata bannamawulire bagamba nti abo nabo boogera nnyo, bwe bakwata abatakisi nti abo nabo badde
bavuga bubi bwekijja mu byobufuzi nekigere kakati olwaleero eriyo omuntu ayinza okulowooza nti anze katuga kampeekyo kansokere ku balooya nti anze nze mpoza gya ttaka abo ab'ebyobufuzi byabwe abo byabwe abawuza emisango gy'ebyobufuzi be bali ku risiki. Society bwe breakinga down nti efuga etambula ku mateeka kyekitegeeza ekyo nti naawe awoza omusango gw'ettaka ojja kufuna ekiragiro kya kooti nga kigamba nti client omwami Sserwooza erina okuba ku ttaka lino General Luluma aveeyo agambe nakikuyirize maaso. Kikitegeeza ekyo so kiggweerawa kitegeeza nti ekimu ku bisinga okuba ebibi nti ebiseera ebisinga abantu tubawo ekitiibwa lwa office gye balimu era ng'omuntu atakabalira enfuga etambula ku mateeka nti omuntu bw'aba atudde mu office ne bw'aba wampisa mbi mu ekitiibwa lwa office kubanga amateeka gagamba bw'aba akoze kusalawo ku kyamu tukiwakanize mu mateeka. Ekitiibwa mu kiwa office? Yes. Not the occupant. Bwe kirina okubeera. Naye bwe kibeera nga akulira office eyo bagituddemu ye mukulu mu kuyisa olugaayo mu by'amateeka kubanga ssemateeka waffe talina muntu yenna gwateeka waggulu w'amateeka ne bwabeera pulezidenti w'eggwanga okiraba tamuteeka waggulu w'amateeka. Kakati oli bw'abeera ng'agamba nti nze mu Uganda okuggyako nga taata yaŋŋambyeko teri mulala kikitegeeza ekyo nti gwe weekaabire so kiggweerawa kanso kyenjagadde okivugire wamu kuba mwami Lukwago yabadde akulembeddemu enteekateeka ey'okusaavinga omuntu omu omunene mu ggwanga wano. Singa wabeerawo omukulu ono okumukumira munda for some good time singa sigambye nti kyetusaba naye singa kuba possibility ziri wano e Uganda buli kimu kisoboka okusinziira ku bintu nga bwe bitambula. Olengera waliwo enteekateeka ey'okumusaavinga nga muyita mu muntu omulala. Of course amateeka agafuga service gagamba nti amateeka agogera ki bw'oba olemeredde okunoonya ng'okoze all efforts reasonable efforts kyebagamba nti kyonna ekisoboka ne bannabyabufuzi abamu beekweka Dr. Luma abimanyi ne beekweka obbasaavinga naye gwe kyolina okukola olina kunoonyeza wenkolera oba wensula. Senga nva onoonyeza ebulindo nonoonyeza ku office yange nenkubulwa nga nekwese wa Sserwooza yosula wa Sserwooza maga oganya okwogerayo tujja kwegerayo leka bakulu bakima abantu nsobola okgenda nenfuna engeri ate tuyinza tubulanga nsobola okgenda nensaba kooti nti annemye kooti nenzikiriza okulanga mu mawulire. Ennaku zino kooti bakkiriza n'okusaavingira ku email bakkiriza n'okusaavingira ku WhatsApp. Baggulawo oluggi. So nze ensonga enkulu sina ya service kubanga service kyekitono ennyo. Ensonga enkulu ye kugamba nti one abantu abalina okukwasisa amateeka offices okubeera nga ziyisibwamu olugaayo eyo ensonga enkulu era bw'ombuuza kiggweerawa kitegeeza breakdown ya rule of law. Kitegeeza ekyo nti tugenda mu nkola ng'emmundu yeefuga. Ensonga enkulu ye offices zirina okupushinga back kitegeeza mu ssemateeka ffe twateekawo kooti nga kooti yeeramula asinga amaanyi n'asinga obunafu gye tuyinza okubeera nga tuli kyenkanyi okiraba. Oyogedde ku musango ogwo gwennyini gwa Dr. Kizza Besigye amiddwa bbeero mu nsonga ez'olusaagosaago giyinza ogaa teziri nayo. Tulina abasibe abalala ab'ebyobufuzi nga ba Eddie Mutwe bwe baba mabeiro mu ndoza li July omwaka oguwedde kooti negamba omusango gwabwe kaguwulirwe tetujja bbawa bbeero n'okutuusa kateguwulirwanga bbeera application endala baganye nogiwuliriza. Abalala bayongerangako bongezi ku fayiro ne bateekako omulala mubeereyo mu kamera zammwe mu kooti Kanyanya mumanyi ebibeerayo. So gye kiggweera kye kitegeeza njagala kubuuza munnansi atulaba nti bw'abeera nga seasoned lawyer kitegeeza nti lawyer omukuukuutivu abadde Lord Mayor w'ekibuga kino abadde Member of Parliament asobola okukuumibwa mu basement. Bw'abeera nga abasibe abamanyikiddwa nga bawaiswa nga ba Eddie basobola okuggalirwa ne batabaleetebwa mu kooti ba Honorable Muwanga Kivumbi
barukira basaija ndo bobabeera nga Sammugumya amanyikiddwa n'ensinga emubanja asobola okubuzibwawo ne batamuleeta namuleeta okiraba bw'abeera nga ekiragiro kya Supreme Court ekyawebwa nga 3 January omwaka oguwedde nti muze file ezirina mu civilian mu mikono gya kooti eza bulijjo kinyomebwa ku Supreme Court kooti ensukkulumu gwe weetunuuliremu gwali eyo oba okubanduula oba okola ki ekyewuunyisa kwe kulaba nalabye ku miti nagambye nti ekibi okusinga n'ebikolwa kwe kulaba nti eriyo abantu ababikubira engalo oba abali indifferent kitegeeza omuntu atafaayo nalabye omu ku abakuba engalo nga ye Anderson Burora gwe bakwata wano ng'amuyigganya ffenna ne tudduka ku Buganda Road ogamba nti nno wadde Anderson tukkaanya naye kino ekimukolebwako kikyamu kati y'omu ku bakuba engalo simanyi kibi ki ekisinga oba bulwadde ki obujja mu mitwe gy'abantu so kyengezaako okugamba nti njagala okumaliza n'ebigambo bya Oweekitiibwa Daudi Mpanga yagamba tetulifuna Uganda gye twagala bwe tuba tetulina central nervous system kyekyono emusawo yabimanyi mu Luganda oba enkizi oba okulaba nga buli muntu ayinza owulira obulumi bw'omulala nga tekikututeeko bwe tuba tetulifuna mutima gulumirwa balala gw'olinde lulo so kyenkubuuza nti bwe baba oli bayinza omuyisa bwe batyo olwo gwe Dokita nsonga zino kanso zayogeddeko nkulu naye nkimanyi ng'ekibiina Yesu oyogedde ku nsonga z'okuwandiikira abagundiivu mu ggwanga okusitula eddoboozi ku nsonga zino naye generally nga PFF muzaako ki ekituzaako tugenda ku mobilizinga ggwanga twandibadde tetumobilizinga ggwanga kuba tulowooza nti buli omu bino abiraba okuviira ddala ku bantu ku baana ba NUP abakwatibwa olowooza eggwanga lyetaaga mobilizinga yes yes kankubuulire Sserowooza wano twaliwo ekizimbe kino mu Masengere kwe tuli twaliwo wano Katikkiro yamala kuzukusa Buganda ntusonde tofali kino kyazimbibwa ku tofali twaliwo nga tumanyi bulungi nti Abaganda bajjajjaffe bazimba amasiro laba bwe gajja bwe bagateekera omuliro ne gajja Katikkiro lyali ddoboozi lye n'aza okusa omutima gwa Buganda n'atukolamu omulimu tusonde tofali tuzimba Bbugwe n'olwekyo libeera ddoboozi limanduso oyagala kuzukusa bana Uganda bakole ki basituke bamanye nti waliwo ebyetere ebyetaaga okwerwanako ana Uganda basirise buli omwasiwa mukake obwanasiwa mukange tebugenda kukola omuntu omu kakati anyodde bannayuganda omukono omuntu omu bwati CDF sesiabanko ku CDF kasookedde nga mwami Museveni abeera mu byabufuzi eri awoza kitange simanyi nze gwe ntya yekka ne anko wange simanyi oliye patiri nze ndi mwana oliye mwoyo mutuukirivu ba CDF babaddewo mbadde sibalabangako CDF alina ekiruyi agamba nti no oyo Besigye ngenda kasanfuna akawenda konna njagala kumuwanika ku kalabba simuwulirangako ne batabani ba Amini by the way yaliwoko saabawulirako owulira ebintu bino mwe abampulira abandaba nga Katonda yakuwa obuyinza yakuwa ekitiibwa eddoboozi lyo liwulirwa naye n'olisirikira mu mbeera eno naye ezo ajja kubuuza wali luddawa nga bino byonna bikolewo abantu bwe batyo bwe basirika nze nabaddeawo nga nfumiitiriza nga tewaliwo kintu kyannuma nga Abamerika okutta Saddam Hussein aye ne bayigga n'abaana be ne babatta kati abaana bakuze eki mu ngeri yemu
nabo wano gundi oyo Muammar Gaddafi bamuse nina abaana be nga babakola ki babayiga ndozo yasembayo kakati bakamutta ebiseera bino okisegedde kakati nga nebuuza babattira ki abaana ne twagenda okusoma obutambi baganda abaana ba Saddam Hussein nabo baali bamagye nga bakambwe ennyo nga batuukiriza ebirowoozo ebiva mu famire eri ne batigomya abantu kakati bw'obeera ng'oli mu nsi eno gyendaba mu Lwasalo n'Olwokusatu mu mweleebe guno gwa .com oba weeyita ki eno ensi ekungulwa naye ffe tetuyinza kugamba nti no tulinde oli afe ono amale kuggwamu maanyi no Uganda ey'enkya gye tulumirirwa eteekwa okubeeramu abantu abasobola okusitula amaloboozi nga beewaddeyo okusitula amaloboozi abatufuga basobole okumanya nti bateekwa okutufugira mu mateeka era batufuge nga tukkiriza bye bagenda okukola ebintu ebyokugamba nti tugenda kusirika busirisi koteka mitwe okutuuka Katonda lwalizza ebibye bagamba Katonda yazizza Katonda yazza bibye nedda Katonda bw'abeera nga yatuwakamwa nga tusobola okwerwanako tuteekwa okwerwanako naye ate nga luno olutalo lwe tuli mu lwangu omuntu omu yaleese kajjamponi okubalagala mu ggwa omu CDF alina omuntu gwatya ye mukulu w'eggwanga omukulu w'eggwanga mulaba akuŋŋaanya ab'obuyinza bangi biki bye muba munyumya nabyo naye nga mulaba omwana we ebintu bya tweeting okumala ebbanga ddene nga bitabangula emmeme z'abantu era bisobola okuleeta ekintu ekyo kye kisinga Dokita tuli mugenyi mu ggwanga. How can people continue to keep quiet when these nefarious things are happening? It is scandalous. Bino bibeerawo mu ggwanga ki? Waliwo abantu aboogedde badde wano n'enjukira obubaka bwa Mukuye. Wali abantu aboogedde Mukama n'abayita. So ndowooza tuleme gamba nti abantu basirise. Kakati waliwo kye tuyita collegiality. Wano wetwagedde boozi eryawamu. Si isolated voices. Era ekyo ffe mu Ekereziya tukikozesa nnyo leadership yaffe beera collegiality. Okisegedde wano abafuga basalawo okugenda nga batemaatema mu nzikiriza ez'enjawulo wabeerewo olukontana oli mumuleke wali eri nga tewali wamugambako. Kakati olwaleero si lwakubeera nti pulezidenti wange gwe bakutte nkugambye nti buli revolution eteekwa okubeerako emmanduso yaayo. Olina gw'otiisa. No, bannayuganda bali mu kutya. Ani atali mu kutya? Ono George akubuza kazi obeerawa noga yakubulya gyesowa bakwata abantu. Okitegedde oli mu kutya. Nze ayogedde ebyo. Njogedde n'abantu mu Uganda wano naye ng'abantu bagamba bajja kututta. Ayinza obutakubuulira bani abanaabatta naye naga bajja kututta. Kati buli muntu ali wano atya okufa. Kati ensi kyeyo waliwo amagomba agazza. Leero Serowooza okukyaziza wano tuli mu opposition babiri. Kati gw'oli sure nti nno tebakukwate ate nga ne TVC y'omusajja wattu. Tugende eri kanso ajja kugalawo programu abantu bateekwa okuvakaminga ekyo. Nange nina abaana simanyi oba byenjogera biri mu ensi oba bibakunga oba bibakumamu omuliro sikiwa nti bibakumamu omuliro wabula practical realities nga realities kati close phase yatulaga natutegeeza nga Abaganda tuteekwa okusitukiramu okwekolera ku nsonga zaffe netwesitukiramu Masengere tugiraba Bugwe yaggwa n'ebintu ebirala nkumu nebikola ki ebyenkulaakulana. Kati abantu abalowooza nti tebisoboka ekiseera kye kino wateekwa okubeerawo emmanduso nti Uganda gye twagala ye Uganda ekwata munnamateeka ng'agenda kusaavinga CDF ekiwandiiko ate nga byamusaavinga bivudde mu kooti baguma wa NRM ayagala Besigye okumuwanika ku kalabba nga naawe kyoyagala. Tugendeko eri kanso
bino byonna okusinziira ku baka bwendaba amanyi njagala okulifaalinga nnyo ku bantu kuba tuweereza abantu abamu ku baka batadde ku mitimbagano n'obwe batuweereza ne interview twabajjeeko balina endowooza nti amasiga agamu agakola gavumenti gali mu buwambe balifaalinze appointment yaweereddwa speaker n'omumyuka we era netulengera nti abakulu omu yakubye mu ngalo n'ebirala ebigwa mu kkubo eryo referensi y'abannayuganda abamu abalina endowooza nti amasiga gali mu buwambe ntuufu era osuubira ki ekiyinza okukolebwa okununula amasiga gano oba oliawo ge twandigambye nti gandibadde gaboggola ekimu okutandululako era ku kibuuzo kyo nti ekimu ku birago obwannakyemalira kuba teri nsi yerangirira nti tuli bannakyemalira teri nsi yerangirira nti tuli military dictatorship. In fact eriyo military dictatorships nyingi ne China endo yeta People's Republic bubonero kakati olwaleero ekimu ku biraga ekiseera we kiri era obuwambe bwe tuli muna sisina masiga gokka kyekyokubeera nti ssemateeka waffe ow'emyaka 3 emabega 31 bwejjo okuweza omwaka guno yateeka buyinza mu bantu abantu mu kulonda ne mu parliament era n'abalamuzi ssemateeka agamba obuyinza bwamwe buva mu bantu. Judicial power is derived from the people. Kakati olwaleero waliwo okuwamba obuyinza obw'okujja mu bantu okubuza mu mikono gy'amagye okujja mu maanyi g'amateeka okubuza mu mikono gy'amagye oba sina magye n'abantu abatono ennyo kati era kituufu nti waliwo okwagala okuwamba obuyinza ku masiga gonna amasiga ondowooza okuwamba kujja kuba amasiga abiri kubanga executive gwe muli amagye era ssemateeka waffe yagezaako nnyo okulaba ng'eteeka check ku executive kuba ebizibu byonna twafunanga byamiini ebyobote byavanga mu executive oba amagye okuba n'amaanyi amangi agataliko komo. Kaakati olwaleero tulaba nti obuyinza bwa parliament bwagala kuwambibwa obuyinza bw'essiga eddamuzi bwagala kuwambibwa eriyo awamu aspects ogamba nti bulinga obugenzi lyayinza okugamba nti bwagenda dda ekyo kiyinza okuba unfair kati eriyo abalamuzi abagezaako okulwana bayinza okuba batonda abagezaako okulwana okulaba nga batuukiriza ekyo amidst the circumstances. Ekimu ku bizibu bye tufuna mu Uganda buli omu asuubira mulala kubeera hero kyekizibu ekyo nti gwe kikugaana seerowooza okwogera gy'osula ku mpewo kyekigaana n'omulamuzi okuwa edi mutwe bbeiro amateeka gakugira yagamenya ssemateeka wa media osuubira mulala akole ki era gyagamba Dr. Lume tukulembere waliwo we bakwata Dr. Kizza Besigye waliwo okwekalakaasa okw'emirembe okwalangirirwa ndowooza nalaba abakulembeze ba PFF bogizi bangi tebabeegattaka abakulembeze ndowooza baali tebawera na 20 era baakwatibwa kyengeza kugamba nti buli muntu asuubira mulala kakati ebiseera ebisinga task obuvunanyizibwa obunene babubinika ffe nze ne Dr. Luluma bali mu opposition mwe mukoze eki mwe mukozeewo ki okiraba n'obuuza nti kakati ekizibu opposition ekola nnyo oba banafe nga waliwo kyenta supporting institutions ebigiyambako okugeza ebibiina by'obwannakyewa civil society ngeri vibrant olwaliro civil society ndowooza ekolaakolamuko Uganda Law Society ebira byonna ate tobinenya akawunti baziggala pamiti bazibajjako mmwe nammwe media muli mu kutya nti ne serowooza bayanjula program serowooza nkozesanga gwe kubanga gwoli wano agamba oba okuwambibwa oba okukwatibwa naye ngaekituufu akimanyi naye nga so fiye yeegaana serowooza okwogera kyamanyi fiye yeegaana okureportinga story n'ogamba nti sijja gigira simanyi bwe kinaabeera wadde fact ebibiina professional bodies Uganda Medical Association, Uganda Law Society, Uganda Architects, Uganda oba ne trade unions ziba zirina kwa z'amaanyi nnyo mu kulwanira demokrasiya abanaddiini aboogeddwako ekimala
so kyengezako okulaga so ebibiina by'obufuzi mulinawo enteekateeka yawamu gye mugenda okukola okumalawo embeera nga zino si kyalukwago naye of course kino si kyalukwago era soogera bibiina byabufuzi byonna naye nze ntogeeza ebibiina ebikyalwanirira kubanga eriyo ne bibayita ebya opposition naye ng'ate ebyopposing opposition oba nga biri mu gavumenti kubanga biri mu gavumenti nga by'opposition naye nga biri mu gavumenti kubanga kyemubamba olw'opposition ne mwami Mao mbala ababaka ba opposition mu gavumenti mu parliament ne mwami Mao mubala naye ate yakubye ekirayiro juzi era lekyankwanzi kutuukiriza kabineti kati webuuza opposing ani akuganya tumaliriza dakiika emu Dr. Lulume Bayiga tusiibula kanso naawe dakiika emu nze ekyange kyakusaba bannayuganda bonna oba oli mu byabufuzi oba olina ekifuba toyina okulwanirira obwenkanya okulwanirira enfuga etambula mu mateeka kubanga bw'ogirwanirira tomanya ddi oyinza ogyetaaga lwo omusajja omu yagamba mu Bungereza nti bw'osala ekibira ky'amateeka kyonna kyonna n'okimalawo wolituuka okunoonya ojja kuganoonya nga kuli wala nnyo. Tugenze eri Dr. Sebo. Njagala okuwoola bannayuganda bonna enebeere manduso era njagala okuwoola ebibiina by'obufuzi bwe tuli ku opposition n'abalala abali progressive abali mu NRM basitula amaloboozi gaabwe era buli omu asobola okutandika akaweefube ne bwe kubeera kwekalakaasa kiyambe banampulira zibi okutegeera eddoboozi lya munnayuganda ayagala okulongoosa ensi ye. Njagala okuwoola President Museveni, General Akandwa Naho, Salim Saleh, n'abakwata bwako First Family bwadde ne ligambwako nannyini lyo. Wano tewaliwo muntu mulala eyeeyolese gye tuli nti yakwata abantu n'okutyobola eddembe lyabwe ery'obwebange n'okubatulugunya. Mutabani wammwe yennyini ng'ayita mu biwandiiko ebibi era byateeganye era agamba nti ye kooti tezisobola kumuyita n'abatume ba kooti mwetegefu okubatulugunya nga kyakola Lukwago mu kiseera kino. Temukkiriza ggwanga lino kugwa mu ttammwe oba mu kawansazi mu kiseera kino nga mwakamala okulayiza gavumenti bino ebikolwa byonna bijja kubabalirwako nti no mubissaamu ekitiibwa era byammwe singa mulaba temuvuddeyo. Njagala okuwoola bannayuganda mwenna mubeere mukeetereekerero tusituke twatule n'eddoboozi ery'omwanguka kubanga eno Uganda yaffe Mukama abeere nammwe. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Tetusobola kusukako wano webale nnyo kanso Jujje Musisi